Nancy. Dokita gyali eyo mbadde mwetagamuko. Gyali naye akyalinayo omuntu mu ofiisi. Ndowooza osobola omulindirako wano ku reception nga naye bw'ajja. Okay. Nancy. Mbadde nsaba twongeremuko katono. Okay. Ndowooza tuddeko wali wabbali. Nancy. Polini ono omukambwe atera okujja wano alinga omulalu. Gwe waleeta luli ng'azirise? Yes. Oyo. Yes, mumanyi. Yatoloka n'adduka buddusi. Oh. Amaze ebbanga ki ng'ajjawo wano? Ddene. Ajjawo wano n'agenda okulaba dokita. N'agenda okulaba dokita nga tupapa. Naye agenda okuvaayo. Agenda okuvaayo wa dokita nga akkakkanye. Kati ekyo kitutte ebbanga ki? Nze naakamala wano eno emyezi 6. Kati naye okuva we najja ajjawo wano. Wamma gw'olowooza bulwadde ki obumulumya? Lindako, lwaki obimbuuza? Lwaki tobibuuzizza dokita? Dokita? Wangambye dokita ali bize si kyo? Wangambye alinayo omuntu mu ofiisi ye. Kale ekintu kiri nti nawulidde nti Pauline yabula. Kati n'ensalawo nzije mbabuuzeemu tulabe engeri gye tutandikamu okumunoonya. Okumunoonya? Ayina emisango? Ky'ogamba dokita abadde tagambanga nti yaddukawo wano? Nancy, kansooke ngende ndabe dokita. Kankulekeko wano. Naye Pauline sooka olindeko. Gwe ne Nambi mwemanyi? Nambi? Ate yaliwo oyo. Ekyemu.
Ekyemu sijja kulimba gwogerako simutegeera. Ngamba ono omusomesa omukazi eyakuwa omwana. Oh, okay, mutegedde. Obadde obuuza mbu twemanyi? Yes. Nedda tetwemanyi. Nakoma okumulaba dda. Pozi n'owennamutuma eddagala ly'omwana kandwaddeko. Pozi kale waliwo ne we nagenda mu ofiisi ye, olwe nakolagana naye. Nagenda mu ofiisi ye ne muyitiramu ebizibu byange. N'abiwuliriza. Ne wayitawo ennaku ntono ne nzirayo ne muwa kasente. N'alyoka ampa omwana. Naneko olwe nanona omwana ku ssomero. Dokita teyamanya kuba ye buli wandabako abeera mu kuyomba. Munze muyira pulaani ye. Pulaani ki eyo ate? Pulaani ye yo yali nti mwe mulina okubeera n'omwana ate bw'amala aggwa kuyiiye. Ate bw'avaawo mbu ajja tuteese nze naye akugambe mbu tuteesezza mbu akuwe ssente, ampe ssente nti nze mumpe ssente nkiveemu omwana mubalekere. Naye ate nga nze omwana wange ye mwagala, siyinza kumuleka kumuteeka mu pulaani ze ye nga bw'ayagala. Kyova olaba nga ewaka naddukayo kuba nakimanya nti agenda kujja munzijeko era n'okutuma oyo omusomesa eddagala. Nali saagala kusaba omusawo oyo eddagala. Naye kati waŋŋambye mbu dokita gwe wali osuubiriza okuba nga yalina omwana wo. Kati ate oŋŋamba dokita teyamanya nako nti wajjayo omwana. Omusawo ye nze namukubira. Why? Because the bag, the elephant. Nabintabuseeko nneetaaga eddagala lye eryo lyatera okumpa bulijjo kuba nali ntandise okuzirikazirika buli kiseera. Era ne ku olwo lwajja nze namulagirira ewange yasanga nzirise ngenda okudda engulu nga yaaliwo ng'omwana taliiwo kyokka ng'ate naye amumbuuza. Awo we yaŋŋambira mbu nkomewo mbatabukire buto nkakasiza ddala obanga ddala omwana mwe mumulina. Njagala kisumuluzo kya kisenge kiriwa? Nyawo, ekyo kyokola nga kisusse. Gwe asirisa teyajjusa. Sakyaliwa kisaaki mwamukwesano anzije Pauline wanje oliyodda era nakugambye okulagawa ngenzeeyo. eki ogenzeeyo oba wagenzeeyo? Kati nakugambye ogendayo oveeyo. Bansonyiwa ssebo kanzireyo kati. Naye nga ye omwana nali simanyi gy'ali nga musuubiriza mu musawo oyo.
welcome, madam. Thank you, officer. Have a seat. Thank you. How are you? Good. How are you too? I'm okay. Anti munange nange mbadde natera kubakubirako. Banga ento mwana mwamufunye. Nati mubadde timunaba kujja neno kungamba. Yeah. Omwana twamulabe munange officer. Naye waliwo kye njagala okonfamingamu naawe. Okay. Ekyoba? Ku nsonga ya looya w'omukyalo ono gwe nagenze naye jjo. Yes. Yali afaanana atya? Ono gwe yagambye mbu yatuukayo n'agamba ate nti ye taata w'omwana. Yes. Yali afaanana otya omusajja oyo? Wali awo. Muddugavu muwanvu, si muwanvu, bw'atyo. Officer. Yes, please. Omusajja yajja wano nga looya y'ono. Yeye yennyini. Yono yajja ng'agamba ye looya w'omukyalo oyo. Era n'agamba ayagala kumulaba privately. Ng'alina ne kadi ya law firm. Ng'erabikira ddala nga bo. Okay. Officer. Kazi katono. Omukazi akedde wano nga yeekalakaasa nempulira obusungu ng'omuntu n'omala emyaka 5 tomanyi na mwana bw'afaanana n'olyoka ojja nga weekalakaasiza ku bantu tino ye alaga nga bw'ayagala omwana ennyo nti ne bwemba nga mugenze mu mateeka aba talina waakusingira kati ye yali alowooza nti wano waleese omwana orphanage home oba yali amanyi nti kigo eno gye bakuumira abaana nti azadde alekewo ffe tulabirire yajje wayagalidde atwale omwana. Tekisoboka. Ne baabanga amwagala kiba kitegeeza nti agenda kusasulira ssente ezo zonna z'obadde okozesa okuva lwatandika okumulabirira paka watuukidde wano wazze omwagalira. Oba kitegeera? Dokita, ekyo kyesaagala. Naye kati olwo bwazinsasula ng'omwami wange munnyonnyola ntya. Dokita, obufumu bwange bugenda kufa. Martha, tokaaba. Gobeera mugumu. Okitegeera? Gobeera mugumu. Olw'ensonga nti nze okusinza lwe nalabyemu omukazi oli talina waagenda kusobola kujja sente kukusasula. Ng'oyinza otya okukola ekintu ekifaanakanako ddala bwe kiti? Omukazi najja n'abbawo omwana n'amutwala ne mumunoonyeza ebbanga eddene nga temumulaba nako n'otantegeeza nako n'otasobola kukwata ssimu kunkubirako kuntegeeza ki ekitambula. Nange natuuka ekiseera ng'ekituufu kye nzizaako kimbuze. Kubanga byonna mbigezezzaako. Byonna tubigezezzaako, Dokita. Gwe bino ebintu obirabanga ebiwedde naye tebinnaggwa. Bw'okimanyi nti oyo omukazi asobola okukomawo n'abanja omwana we. Oyo omukazi asobola n'okugenda ku poliisi n'akuwaabira. Ate bw'akuwaabira nange kiba kintwaliramu.
kati olina pulaani ki dokita? Olaba Masa, oyo omukazi mwabadde mulina okumugaana okutwala omwana. Kale nga ne bwe kuba kumutwala ng'alina mutwalira mu mateeka. N'amutwala ng'amateeka gakimanyi nti yamulina. Kali bujulizi ki bw'alina tino omwana yamuzaala? Kyalina bujulizi bulaga nti yazaalira mu ddwaliro lyaffe. Ekyokubiri nze nsobola n'okumwegana nti teyazaalira mu ddwaliro lyaffe. Nsobola okumwegana kuba oyo omukazi tamanyi na taata wa mwana. Tamumanyi. Ne Masa, gw'olowooza yo omwana ayagala kubeera n'oyo omukazi. Naye watuddeko awo n'olowooza ku mbeera omwana oyo gy'alimu kiki ky'alowooza. Okimanyi nti kati alinga ali mu mbeera ey'okumutokya linga. Omuntu amaze emyaka 5 n'abazadde balala olwaliro mumutadde mu mikono gy'abantu balala. Bw'oba omanyi omwana waali, omukazi mumuwe ekyo nakyo kiggwe. Naye dokita, kati ate naawe obuliza bigambo by'oyo omukazi omulalu. Kwegamba byonna bye mbadde nkugamba obadde tobiraba. Ye gwe oyinza okuŋŋamba mbu nkwate omwana mumuwe ng'obwedda mbagamba omukazi omwana yamulina. Abantu nga si bangu ku nsi ya Katonda eno. Buno bwonna bubadde bulimba. Naye guno gunsinga. Lwaki seebuuzaamu engeri ki omusajja oyo gy'ajja okumanyaamu ku by'omwana? Lwaki yaŋŋamba nga sibivaako? Ensi eno nzibu. Ensi nzibu nnyo.